And I'm still thinking the terror weapon Ibra was carrying. Fande Kuraije, we didn't know that these cameras are terror weapons. The young man was well branded. Ng'ebulambala okwesogga vaawo mpitawo w'akalulu mwaka 2026 bannamawulire wano we basinzidde ne bateekako omukolo gw'okusaba n'okwebaza Katonda ayongere okubakuuma nga bakola omulimu gwabwe mu kalulu k'omwaka 2026. Webaze Katonda olwa kampani gy'okolera, webaze Katonda olwa profession gy'olina, mugambeko Mukama weebale, mwebaze olw'okukukuuma, mwebaze olw'okupreservinga, abamu abayisiza mu tiyagaasi, abamu abayisiza mu masasi, abamu abayisiza mu mayinja, abamu abayisiza mu bijambiya, naye Katonda n'ateekawo ekisa. Reverend Samuel Muwenge okuva mu busumba bw'Entebbe akulembeddemu okusaba kuno okwateekeddwa mu kibangirizi kya KCCA mu Kampala, ng'okusaba kuno kwetabiddwako aboogezi ab'enjawulo mu bitongole by'okwerinda wamu ne bannabyabufuzi. Is from the New Vision. Mulimu era kubirako Mukama mu ngalo bwe mbanga muzze wano kwebaza Mukama kikulu. Reverend Samuel asabye bannamawulire okuba abagezigezi nga baweereza bannayuganda mu kaseera k'ebyokulonda. When did it happen? Number 5. Why? Never be less disorganized. Don't do a story and judge. Tofulumya akantu n'osola musango. And I want to remind you that God should help you to think before you act. Think before you speak. Think before you write. The challenge we have with very many Ugandans, they don't think, they act and think. The challenge you have with very many journalists, they don't think, they act and think. Amalagwa mutoyi naga kale singa I have published. Onera bw'ati awadde amagezi eri abakuumaddembe nabo okubeeramu ak'obuntu nga tebanateekesa mu nkola biragiro bikambwe eri abantu. Bo bannamawulire bategeezezza nga bwe kiri ekirungi okwesabira wamu n'okwebaza omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu ky'abawadde wamu n'ebyo by'abayisaamu ku mirimu gyabwe. Mbadde neefumitiriza ku bigambo bye nalabye ku posta eyabadde tuyita okujja okusaba wano ng'egamba nti upon deployment seeking God's safety in election season. Fenna nkimanyi nti akalulu kasita katuuka emitima gitwebwanika kasitoba ng'okyagenda mu field faabeera n'okudesike kale kale mwebale okulowooza ku nteekateekera era njagala kusaba ndowooza ensonga eno tugende nayo mu maaso tukimanye nti buli mwaka tulina okufunayo obudde ne twewongako mu maaso ga Mukama waffe Katonda ne tumwebaza obulamu bw'aba tuyisizaamu ate ne tumusaba embeera gye tugendamu naye agituluŋŋamye. Bano era balaze obutali bumativu eri ebitongole ebikuumaddembe ku ngeri gye babayisaamu so nga nabo baba bakola mirimu gyabwe. Twagadde tukozesa omukisa guno gwe gumu n'okwogerezeganya n'ebitongole ebikuumaddembe okulaba nga ku mulundi guno bwe tuba nga twambadde jaketi zaffe ez'amawulire nga twambadde t-shirt zaffe ez'emirimu batufeeko nnyo okusinga okutukosa nga twalabye mukwano gwaffe era muganda waffe Ibra Miracle yakoseddwa mu kalulu akabadde Kawempe mu nomination nga zaakaggwa. Tetwagala kuddamu kukirawo mu kalulu akajja, twagala naffe tuteekebwemu ekitiibwa ng'abamawulire era tusaba bannabyabufuzi olunaku olwaleero baleke tukozesa bukozesa mu kalulu ako bamale batusuulewo wabwe. Mu kalulu tubadde tusaba mu kalulu tube nga tuli bulungi, so twagala tusabire nnyo abakuumaddembe abo bafune omutima ogw'omusaasizi, omutima omuzadde okulema okutunuulira abamawulire nga abalabe baabwe. So tusaba Mukama abakuumaddembe abawa omutima ogulema okutunuulira abamawulire nga abalabe baabwe, bola batunuulire nga abantu abali mu kukola omulimu gwabwe nga omuntu yenna. Ye omwogezi w'amagye General Felix Kuraije asinzidde wano n'ayeetondera bannamawulire ku mbeera eyasiddwamu munnamawulire munnaabwe era bw'atyo n'awa amagezi bannamawulire ag'okulowooza ennyo ku bulamu bwabwe nga tebannaba kutuusibwako obuzibu. Bannamawulire mufeeyo ku ggwanga lyammwe, namba 2 mwefeeko. Bweba security weeri dda ku ludda lwa security kamera zo zijja kubeera safe nawe obeere safe. Bwewegatta mu beekalakaasa oba abakola procession oyinza okulumizibwa kati awo simanyi governor kati ekyokulabeko ekyekawempe tukyanoonya ani yakubye munnaffe. Ye minisita wa Kampala Kyoffatogabye akuutidde bannamawulire okukola omulimu gwabwe nga balowooza ku ebyo ebigatta ettaffaali ery'eggwanga lyabwe wamu ne bannayuganda.
I thought journalists you are neutral. So please don't intermingle yourselves into mamazina gaffe ge tugendamu. Bw'owulira nga really reporting positively about Chofa will cause sleepless nights for you. Genda webaka awaka. Sirikako. I know you have a pain. Naye nange nja kulindira mu koona. Bo abamu ku bannabyabufuzi abirabye ku mukolo guno basinzidde wano ne basaba ebitongole ebikuuma ddembe okweddako ku ngeri gye bakwatamu bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya kisobose bannamawulire okwenyumiriza mulimu gwabwe. No bajja okuba nga akwata story eyo mbutuufu eyo nga bweri gy'emiggo gy'olaba gibakuba. Sonna kusaba bannamawulire bano bawa kitiibwa kyabwe kuuma ddembe abiri obuntu naffe eryaffe ya opposition tusaba naffe likuumibwe kuba ffe abasinziirako okuba bannamawulire emiggo gino si lwakuba nti oluusi oba aba batuwagira oba batekinga sayidi ng'abantu naye lwakuba nti bakavalinga story mu butuufu bwazo naddala ku sayidi yaffe ey'opposition. So tusaba nesse kusaba yenna abakuumaddembe mwenna ab'opposition bawe ekitiibwa bannamawulire nabo bantu ng'abantu abalala. Omukolo gwe gumu bannamawulire basiimye bannaabwe abaludde mu kuweereza bannayuganda era abamu balabiddwako ng'amaziga gabayitamu olw'essanyu. Is from the New Vision. He has served and they will be having a moment of appreciation for 1 minute. Yeah, that is the heart of the journalist that the journal has been speaking about. Katonda yebale okuba omutima okujjukira amawulire gano ngakoze. New Vision ye college yange, New Vision ye university yange, New Vision ye njigiriza buli kimu. Mwenjigidde computer, mwenjigidde kamera. Bannange mwebale nnyo genda kubeera bi wena umule amajje bansekerera nebagamba watuvudde majje ogenda kukola tewasoma. Stephen Sakamate, Magala TV, agatalinda. Tekeredde. Embooko egenda kaaba. Embooko egenda kukola ki? Bw'oba omanyi nti otya embooko, gula kamera eza zoom ekube ekintu ekiri ku CPS ekikole ki? Ekikuweereze. Naalongo bw'olaba adduka mu loogi embeerera tokola ki? Togiyingira loogi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.